banguzi so enguzi nze kyemmanyi yeno omuntu akuteeka ku condition nti bw'oba tompadde ssente bwezi tisigenda kukolera omulimu ebeera nguzi kubanga waliwo goyinza okigamba nga tasobola ku affording ezo ssente. That's what we don't want. Okay. Naye okukwatagana no and accident yagwa wali train we yatumirira bus obusirikale ayimiriza owa bus agamba kamuyiteko ajja kuntegeera bwe tunaavaawo tujjayitako ku nsonga ya kalulu ka LC1 anytime from now kagenda maaso twalaba obuvuyo obwalimu ng'abayaaye leero balonda wano n'agenda n'alonda na wano ku luno bagenda kukola batya. Tulina omukulu wa poliisi na muntu wa bulijjo nsonga tugenda beera nga tuzoogerera olunaku olwaleero. Afandi tukwaniriza ku nyuma kw'olwaleero. Ndi musanfu nnyo. Weebale ku nyuma. Weebale kusiima. Nze bulijjo nti abasirikale era senga nkubuuliza eri naye bwe nkulaba ati oli hambo oli musanyufu. Lwaki obatya? Saagala bantu bampisawo binnyo mu covid. Misinde wuuyo ebyo byali byadda baali bakuuma kuyamba butafa singa wafa. Afande buza ku bantu. Mbalamusiza nnyo abalabi baffe abalungi bannayuganda nga bwe babagambye Inspector of Police wa Maria Chantal nze akwanaganya ensonga z'omupoliisi n'omuntu wa bulijjo CPS Kampala. Mwebale nnyo. Kale so tukwandiza ku nyuma kw'olwaleero ebigera maaso mu ggwanga Uganda obiraba enguzi efuuse enguzi minisita Balamu akwata nameera akwata agamba enguzi efuuse enguzi abaina okukola emirimu bati bagikola abamu bagamba enkwata gye babakwata mbi oba tutandikire wakati enkwata gye babakwata simbi simanyi abantu kiki ebaconsidering oba kiki kye batwala okuba ekibi bo bennyini be bakuba enduulu nti bannange obulyake obuli bw'enguzi butuyitiriddeko ate omuntu bw'ayingirawo okuyamba ku mbeera nti ate babakwata bubi kati nze ne binsobera simanyi abantu ki kye baagala kakati baagala babawembe gye babasitule ng'obuwere we tuzadde oba baagala babakwate bati bo bennyini be basooka okuba enduulu nti mutuyambe wano kino na kino ate kati abafuddeyo okuyamba okutaasa embeera nti ate babakwata bubi. Ambaka Namboza agamba bacreatinga fear mu bantu. Kyoba omanya Abannayuganda bo buli kimu kibatiisa ekirungi n'ekibi beefuula abatidde naye be basinga okuba enduulu kakati leka abantu babayambe ku mbeera eyo gamba nti abantu bali corrupt batukoze kino na kino leka babayambe. Afande Chantal omuntu ajja kubuuza process gye muyitamu mu kukwata abantu ayagala kumanya nga temunnamukwata mwetiikatika mutya mumala gakwata minisita agambye nti mukwate n'okwata nga mmwe poliisi omuntu mumukwata mutya mumukwata ddi kisinziira waliwo gwe tukwata nga waliwo eyazze n'acomplaining n'agamba omuntu ono ankoseza bw'ati ne bw'ati ekisookera ddala tusobola okusooka ne tukubira essimu wano waliwo ensonga ku poliisi ekwatagana ku kino na kiri osobola okujja n'otwongeramuko ku magezi oba n'otuwabula oba n'otuwa sayidiyo bw'agaana ne tweyongera ne tumuwandiikira ebbaluwa nti munange tukuinvite nze wano ku poliisi waliwo ensonga bweti ne bweti jangu otuyambe mu kunoonyereza oba jangu oyogere ku kikwatagana ku nsonga eno kakati waliwo oli gwe wakubidde essimu najja waliwo oli gwe wakubidde essimu n'agaana n'omuwandiikira ebbaluwa n'omuwandiikira ebbaluwa n'agamba waaye poliisi enemeddeko enjagala kangendeyo oyo najja waliwo oli gwe wakubidde essimu n'omuwandiikira n'ebbaluwa n'agaana ne tukutumira abantu bakuleete ne bakutuukako munnange ku poliisi bakwetaaga jangu otuyambeko mu kunoonyereza eyo yenkwata gye tukwatamu abantu waliwo eno endala gye wasoose okwogerako ey'ekikwekweto eyo ebeera intelligence led nti waliwo ffe abantu abanoonyereza eyo mu bitundu byaffe ebiri mu Uganda yaffe najja n'atuwa amawulire nti mumanyi eno eri yeeno mulimu ababbi bwe batyo mulimu abanywi b'enjaga mulimu abasala ensawo mulimu abakola kino mulimu abatuga abantu mulimu abatemya abantu mulimu abakwata abawala bw'otuusa amawulire ago ku poliisi
Poliisi tetegedde olopyani wabula olopya ki katundu olopye environment ekiri mu katundu toze n'ogamba nti ono yuno togambye muntu nti oba focus ali wano ye mubbi ali mu kitundu Lubaga ng'olopya ekitundu kyonna nti Lubaga mulimu ababbi bakola bwe bali nga bwe bajja ne bagamba nti ku Northern Bypass bakuba amaggi ku motoka z'abantu basobole okuubya emmotoka oyimirire bakukwate bakole biki kati poliisi esalawo negamba nti eri eno mulimu ebyo naye tubafunye tutya ne bapulaninga tugende tubaleete bonna abalimu eyo kila muntu oba waziza omusango oba tewaguziza naye ekyo tekikolebwa nti kubanga twagala balumya wabula twagala kola ki kufuna oli mwenyini gwe balopye yakoze ekikolobero kati bamala okuyoola eriya yonna n'ebirimu byonna ne babala ne babatuuza wali ne babasootinga kati eyo sorting egenda etya they interview you bababuuza 4 na 5 kati tandika onanaagire nga toyina bwogenda obyogerako bulungi kati bwe mba nanaagira bw'oba onanaagira kyentegeeza so onanaagira teyazaliwana ntegeeza ono ayogera tebikwatagana bamubuuza wabadde ovaawa nabadde nva Kyengera ate ne baddamu wabadde ovaawa obadde olagawa bino olina byaki lwaki olina kino bakubuuza kano nakali bweba wali ogenzeko mu kooti balooyazi batera okubuuza ebibuuzo just ebyokutabula osobole okwogera obe oterere mu line kati ne ku poliisi basobola okubuuza ekibuuzo ekiri relevant nga naye baagala kuteeka mu line oyogere ki amazima so bwe bakuteeka mu mbeera eyo n'oyogera amazima ne balaba nga oli innocent nga bakola ki nga bakuta naye waliwo bano benjogedde nti ajja n'atandika okwogera ebitakwatagana bagamba ogira osigalako wano we interview them tusobole okubuuza ebirala tusobole okusootinga tubeera tusootingamu era abali innocent bakola ki naye era ebiseera ebisinga mu abo abantu era mubeeramu abakola ebyebikolobero bwe bajja ne bayoola ku mutawaasa ne bayoola amasimu gonna computers n'ebiki ne babireeta ku poliisi ne bagamba abantu mujje mukebere amasimu gamu abantu bajja ne bafuna amasimu gaabwe kati baba bakoze bubi omuntu najja ku poliisi n'akebera amasimu ge bayodde n'asangamu esimu ye kyembulamu kyemujjamu teri kikwekweto kiri awo bwe kityo just mulowooza ffe tunyumirwa kudda wali ne tutandika okuyoola abantu nedda abo abantu abali omwo mulimu baganda baffe mulimu abaana baffe mulimu babba baffe mulimu abakyala baffe mulimu barelatives baffe naye buli omu bakola ki kwa ujumula afande Chantal nina obuzibu bungi nina mukwano gwange Ganja abeera Kyengera Ganja ono wannyuka olumu embeera eganya nti ffe tulinga binyonyi gwe tusanze omusiri bwe tubujjogola naye olumu osanga n'otasanga musiri n'oddayo n'otambuza ekigere kati bw'abadde Ekyengera awo waliwo patrol eyimirira awo ababeera ku boda tebabakwata ababeera ku taxi tebabakwata ababeera ku bugaali tebabakwata saawa nga mekaawo saawa 3 bayasimbye dda kati bano abatambuza ebigere olagawa jjukira embeera yamutabuseeko dda musajja bw'ate atambuza kigere adde ewaka atuuke olumu yatambudde kuva saawa emu atuuke waka saawa nga 3 yakedde okutambula bo ne bamukwata ne bamuteeka ku bbali ne bamugamba owaayi bw'oba tolina 2 tova wano basootinga na ssente ayina 2 ng'ofuluma 3 ofuluma 3 ofuluma 2 ofuluma eyenkola yatandika ddi soko simbe wakati awo yema omuntu omu asobola okujja n'agamba ku poliisi bansabye ssente ne mukigeneralizing siganye waliwo abapoliisi abasaba ssente naye waliwo era batazisaba ate waliwo abalwanyisa okuzisaba so omuntu omu nga bagamba omuli amamba ab'omu abeeremu navumaganya ekika omuntu omu asobola okikola nekivumaganya poliisi yonna naye siteeka nti bano bonna be bakutte babaggyeko ssente naye gwe lwaki oba ozimuwadde bw'oba omanyi oli innocent toyagala kwejja mu kibi
lwaki oba ozimuwadde omanyi ekintu ky'okuwa sente oba bribing kyekitegeeza bw'oba obribinga omuntu otryinga kukavalinga up kye bandikuggyemu kye wakoze naye bw'oba omanyi oli innocent tosobola kubribinga omusirikale afande bano bakambwe woganira bakuteeka mu kooti zituula n'ekiro waliyo abasirikale era abapoliisi oba aba officers oba aba commanders aba handling issues ngezo bw'aba zikusabye gwe mugambe genda omulope wa DPC oba genda omulope wa OC station afande bano nga bakambwe oba omugamba nko yukutama nkoze ki tobawayiriza si buli omuntu akuba ate n'ekirala kankutangaze mu kino nakolako show wano era gundi weeri okwo ku TikTok naye bw'otunula comment ziringa 10 mugyeko emukono kyayitiridde ate bwayise wano kankutangaze mu kino omusirikale abantu ba bulijjo basoomooza nnyo abasirikale batya omusirikale n'akusanga n'akuyimiriza n'akugamba okola ki wano tombuuza tomumanyiira abo gye bali omusirikale omusuubira okukola ki saawa abo gye bali omusirikale asobola okugamba nti toyita wano n'ogaana n'owalaza empaka omusirikale asobola okugamba nti toyina kutambula saawa zino wano waliwo ekiriwo wali dangerous toyita wano n'owalaza empaka kati nze mmanyi nti abasirikale bwagenda okutuukira okukuba oluyi oba olina kyokoze ekimususeeko kitegedde nga bw'ogambye nti atambula alina zi stress ze akoze biki naye lwaki totuuka ku musirikale mugamba afande bintu binsobedde era nga bw'olaba sirinamu wadde bayirayo nze bw'onsanga n'onkabirira n'ekyo nga ninamu omutwalo ngwekuwa gw'olabika oli wanjawulo naye waliwo okikkiriza nti mulimu abasirikale abatagala kumanya abasirikale ababi mu poliisi gye bali naye obubi bw'omuntu buba bwa buzaale si kuba nti oli mu poliisi be bano abavumaganya poliisi beebo kati afande Chantal gwakolagana n'omuntu wa bulijjo kuba twakufunye nga kirabo bano abasirikale bano abatuyisiza ddala obi tugenda kukola tutya oyinawe tusobola obbawaabira tulina unit gye bayita PSU yeti Police Standard Unit batuula awo ebikoto bw'ogendayo n'obagamba teweetaaga bayo n'ogendayo jangu mu CRO office nakugambye tukwasaganya mu poliisi n'omuntu wa bulijjo jangu mu office yaffe tugabe bannaayo omupoliisi ono ampisiza bubi bw'oba olabye tetukuyambye n'ogamba na bano waliwo abajja n'omusomesa kino kyekituufu nanga temunyambye n'apapirawo bw'atyo temunyambye kati awo nga nkugamba bw'oba olaba tetukuyambye awo woosookedde weyongere ku PSU ogambe nti abapoliisi bampisiza bubi ekyo ekitongole kiriwo okwasaganya empisa mu bapoliisi so omupoliisi bw'akuyisa bubi naye nga tonagenda wala wayogeddeko ne DPC nze nina DPC wange awo afande Abraham is a no nonsense guy wewo ku CPS afande Abraham akola atya bw'omugamba nti waliwo omusirikale wanansaba ssente yamuyitiddewo dda yamubuuziza lwaki n'abimutuuzaamu nnyo nga naawe wooli lwaki omusaba zaaki ssente ozyagala zaaki kati waliyo ba DPC abalinga abo waliyo ba commanders abalinga abo waliyo abantu no nonsense kati abasirikale omusirikale abadde ne constable wali constable amuyisiza bubi neyefuula nti poliisi yonna mbi poliisi enkoze bubi there's no one who can help me sifunye justice biki atofunye justice mweno office there is another office osobola ogenda n'ofuna justice nina enamba nga tetunagenda maaso waliwo enamba gye nsobola okubako ne ŋŋamba owaaye ekiri wano bayoola buyoozi afande Ntaasa enamba eyo gye nsobola okubako mu bwangu awo bayoola buyoozi Ntaasa oba oyagala nkutaase ntya tibakuyodde banjoledde obwereere jangu ku CPS bakuscreening bwe baba bakuyoledde bwereere era bajja kuzaayo nze ngamba nde wano waliwo omupoliisi ali kunsabiriza ssente bawesoko bawe enamba enamba yange eri 0705 0705 22 22 50 5 20 2 eyo namba ya afande Chantal mubadde mu complaining abasirikale baliyo bakola effujjo
tebagambwako mutyo kubaloopa kati afande Chantal tumuyina wano poliisi na muntu wa bulijjo yazze kutereeza mbeera tubadde tunoonya betwogera nabo nga tetubalaba kati saawa eno Chantal akola byemuki poliisi n'omuntu wa bulijjo akolamu ki poliisi n'omuntu wa bulijjo nti fe ofisi yaffe wetutuula oba gye tutambula ekisookera ddala tusomesa abantu nti olina okukola bwoti tolina kukola bwoti poliisi bw'aba akusumbuye bwoti jangu oyogere olina freedom yakujja ku poliisi tusomesa abantu ne tusomesa n'abapoliisi bannaffe netubagamba temukola bwe muti okwogera tuwogera wadde ebikolobero babikola naye tuba twayogedde nkyeva nakugambye nti omuntu okola empisa embi kiba kya buzaale abamuntu nga yazaalibwa bwatyo not because nti ayambadde uniform eno naye abamuzaale omuntu bw'omusanga nga musunguwavu aba jasi yazaalibwa nga obusungu abulina so oyo omuntu omu takulemesa kufuna justice ku poliisi jangu twogere ffe emirimu gyaffe twogera n'abantu ne tubasomesa amateeka ne tubagamba ekyokukola ne tubagamba ekyobutakola ne tukwasaganya the do's and don'ts ne tukwasaganya discipline ey'abantu n'ey'abapoliisi okay tuyanziza ogenda beera nga otuyamba ati tugendeko ku nsonga naye waliwo ekirala kyenjagala okwogerako nti poliisi bw'oba ozze ku poliisi ng'oloopya omusango ng'oyagala omanyi poliisi emmotoka ze tuyina tezimala eza poliisi ezikola emirimu gya poliisi tezimala kati omuntu bw'ojja ku poliisi ng'oyagala obuyambi bwawo naawo ne bakugamba nti munange omanyi nti emmotoka zaffe wano zigenze mu operation gindi biki tewali operation naye tetuyina saawa zino engeri gye tutambula okutuuka ku muntu oli naawe ng'omuvunaanyizibwa omunnayuganda osobola ogamba nti nina emmotoka yange wano tugikozesa nina mafuta wano tuteeke mu booda tugende eyo tebanguzi eba oyambye ku poliisi jagala oyawule okusaba enguzi asaba enguzi yona agamba nti bw'oba tompadde miliyoni wano sikola mulimu naye ono akugambye nti munaaye poliisi tweyambe tuyambagane okukolera mu bwangu tuyambagane eyo tebanguzi so omuntu takugamba nti omanyi wano twetaagawo fuel okugenda gy'oyagala ate n'okuba esimu bansaba ssente bakoze biki abantu baawule omanyi abantu abamu balina ebyejo tebagala kwawula nti eno nguzi tebagala kwawula nti ono wano tulina okuyambagana ate waliwo n'okugamba thank you akasimu nenkukolera omulimu n'otoolayo omutwalo n'ogamba afande thank you eyo si nguzi onjokyezaayo eyo teba nguzi so enguzi nze kyemmanyi yeeno omuntu akuteeka ku condition nti bw'oba tompadde ssente bwezi tisigenda kukolera omulimu ebeera nguzi kubanga waliwo goyinza okigamba nga tasobola ku affording ezo ssente that's what we don't want naye okukwatagana n'okukolagana it's allowed nkyalina obulumi sinnafuna ansa yange entuufu ku kino gana abiri ge batusaba nga batukutte tegaliiyo aga abiri bwe bagakusaba bw'oba omanyi tolina musango gw'okwekereza tolina kyewakoze ky'okwekereza togasasula bwe nnemerako nkole ntya nga ntadde mu kaduukulu siina gye akaduukulu ako kaliko balidders omusirikale akukute n'akutwala mu kaduukulu akaduukulu kali ku police station eyo police station eriko OC eriko DPC eriko ba commanders bangi mbukiveno waggulu DPC abagamba mubayole temubawaayiriza DPC abagamba mubayole naye tabagamba nti mubajjeko ssente okubatta kati bana abantu baba bali kuba DPC yafunye information egamba nti wano eno area erimwe abakola ebikolobero n'abagamba mugende mubayole that one is okay babaleese naye kino ekyogamba nti buli gwe mutta sasula emitwalo 2 ekyo tokiteeka ku DPC bannange senga ani alina gundi awo TikTok oyina muzeeyi nina kembadde njagala naye nze kyentereezezaamu nti bwe baba bateeka ku condition eyo mulina abantu ekisooka bwe babatadde mu buduukulu eri mulina abantu abaze okubalaba n'okubajjayo n'okubasayingira n'okubeeyimirira n'okubakolera ebiki bwe baba babasabye ssente oyo omuntu eyaze okweyirimira agenda ayogere ne DPC oba OC station amugamba afande omuntu wange talina musango
bamusanze talina musango naye bali kutusaba emitwalo 2 eri okumutta nga tasasudde ssente nti bakutadde ku kakalu bakayita kakalu ka poliisi bakutadde ku kakalu ka poliisi free of charge ogende obeere ng'okomawo okuripootinga nga bwe banoonyereza okitegedde ogende obeere waka nga bakunoonyerezaako naye nga bakuwa time nti after a week jangu reporting so that tumanye nti tukyakolagana tukyatambula ku layini emu. Awo nkitegedde. So ensonga nga tegivuddeko Fande Chantal abaana tuwazibadde zifuuse ettuwa twakalaba incidents ez'enjawulo nina ne mukwano gwange nasomesaako naye manyi nasomesanga secondary mu geography oyo nga sizanyi entrepreneur tondaba enviiri nga bwaba tusomesa spa is a spa nali muzibu nnyo nina musomesa